Ng'obunkenke bukyeyongedde mu ggwanga Uganda, ekiwamba abantu kikyasattiza bannakibiina kya NUP nga babuuza ani awamba abantu baffe era bw'aba abawamba abatwala luddawa, ye bw'aba abawamba nsonga ki ebawambisa. Obunkenke bungi mu ggwanga, tetumanyi kiriwo, tetumanyi kigenda mu maaso ku muntu oyo yakulemberamu ekiwamba abantu. Kakati twali tukyali awo, twawuliddeko Bajjo Events oba omutegesi w'ebivvulu Bajjo ng'avaayo naye yeekubira enduulu ng'akaaya n'agamba muhooza mutiisatiisa ensangi zino ayagala kumusalako omutwe era ng'agamba ye amaze okukola eddaame lye, abalaze waaziikibwa in case nga bamusazeeko omutwe ajja kuba mumativu nti afudde ng'ayogedde ebibadde bimuluma ku mutima. Agamba nno nti ensonga eyagala omusazisaako omutwe kwe kuvaayo n'awa analysis ye ng'agamba nti in case nga Museveni astepinze down oba ng'afudde mu byobufuzi n'alekawo Muhoozi avuganye ne Bobi Wine mu kalulu nti Bobi Wine asobola okumuwangulira ku bitundu 78 ku buli 100. Muhoozi ne bw'avaayo asobola okufuna ebitundu 7 byokka ku buli 100. Ekyo kyokka kye kyajja Muhoozi mu mbeera n'atandika okusindikira omusajja ono Bajjo obubaka obumutiisatiisa ng'amulabula nti budde bwonna yeerinda okumusalako omutwe. Tubadde tukyali awo, waliwo omusajja omututumufu ennyo ku social media amanyiddwa nga Fred Kajubi Lumbuye. Ono amalidde ddala akabanga nga takyalabikako ku mikutu emitimbagano, kyokka nga abadde blogger w'amaanyi, ensi ebadde emukkiririzaamu. Olwa information gy'awa abantu, abadde yakoma okupostinga ku peegi ye zaali ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini. Okuva olwo taddangamu kuteekayo posti yonna ku kibanja kye ekya Facebook, taddangamu kola live video yonna okubaako information gy'awa eggwanga. Ekyo nga kireesewo okusattira bannayuganda beebuuza buzibu ki obwamutuukako. Bulijjo bw'aba agenda mu luwummula asooka n'ategeeza eggwanga nti abaayi ngenda kumala ennaku eziwerako nga temundabako ku mikutu emigatta bantu. Ne ku luno si bwe kyali, bwe yali agenda teyalabula muntu n'omu. Kino kireesewo okutya era ne kireeta addukanya omukutu wa Facebook oba muyite admin okuvaayo neyeekubira enduulu nga yeebuuza nti okuva ebbanga eryo teyamutegeezaako nti agenda kuwummulamu, kyokka amukubira ku ssimu ze wadde essimu ye ey'ekyama teriiko agikwata nga yeebuuza buzibu ki bwe yafuna. Singa waaliwo obuzibu bwonna waakiri yandimugambye nti owaaye ngenze kuwummulako, naye teyamutegeeza. Amasimu ge agamanyiddwa tegaliiko, kati naye ali awo asobeddwa. Era bw'ati awunzise ng'asaba nti yenna amanyi ku bw'eŋŋanda ze, ab'eŋŋanda za Fred Kajubi Lumbuye oba mukyala we oba ku muganda we oba famire ye abeeko ababuuze bwe baba balina kye bamanyiiko ku ntambula za Lumbuye ababuulireko. Naye bwe kitaba ekyo muganda waffe ono yalibanga ali mbuzibu oba nga yawambibwa olw'ensonga nti state emwetaaga n'okusinga ekirala kyonna. Esobola omuteeka mu bajeti y'eggwanga Uganda namba. Bwe ngamba omuteeka mu bajeti y'eggwanga kitegeeza nti ne bwoba obuwumbi 100 babumuteekamu singa oli aba avuddeyo ng'asobola omumuwaayo mu mikono gy'abantu bano olw'eyo information gy'abawaako. Gye simanyi nti oba ntuufu oba nkyamu, naye twebuuze nti ate omuntu oba nga information gy'akuwaako nkyamu, lwaki omunoonya bubi nnyo omuteekemu ssente ezo zonna? Kitegeeza nno nti erabika information eyo ebeera ntuufu, ereetera abasajja bano okutya nga beebuuza ye agijjawa, ani agimuwa? Bwe tumukwata ne tumuggyawo tujja kuba tusobodde omumuzikiza. Kati nno kwe kusattira okuli mu bannayuganda, eno abawambibwa drone zikyabawamba, eno abattibwa battibwa, bajja alabuddwa okuttibwa, noono ali emitala w'amayanja ate naye wuuyo abuzeewo tebamanyi mayitirege. Jjukira nti munnaffe ono awangaalira mu ggwanga erya ttake era gyakakkalabiza emirimu gye nga ne gye buvuddeko kati emyaka giweze 3 yawambibwako era n'abuzibwawo n'amalira ddala emyezi 3 nga tetumanyi gyali. Ne beekubira enduulu bannayuganda ku embasi ya ttake nga bagamba nti bwe baba bamanyi ku mayitirege bamubawe bunnambiro. Ne badduka emisinde ku embasi ya Uganda eri mu kibuga kya ttake, ambasada n'abyegaana nti tamanyi mayitirege paka bwe kyazuuka nga bamaze okukola okunoonyereza okw'amaanyi ne bamusanga nga yakwatibwa n'ateekebwa mu detention center emu era gye yaggyibwa oluvannyuma lw'emyezi 3 n'asimbibwa mu kkooti z'amateeka. Bw'atyo
n'ateebwa nga kimaze okukakasibwa nti talina musango. Kati n'olwaleero akasattira akali mu bannayuganda beebuuza omusajja ono yalazeewa. Singa abadde yawummudde mu buwummuzi yanditutegeezezza, naye tetumanyi bimukwatako. Kati nno byebyo, buli omu osobola okusabirako ku munnaffe ono abeere nga gyali ali bulungi, kubanga bw'ababa nga bamukwata era embeera ye obulamu bwe bubeera mu matigga, kuba tebasobola mulekera mirembe. Omuntu gwe banoonya ne bamuteekamu obuwumbi n'obuwumbi, kitegeeza bawa bulabe nnyo eri eggwanga Uganda.